okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omulabi waffe wa 3ABN kwebaza okuba nti ne leero olonzeewo okuba naffe. Wonna wooli, oba oli mu ofiisi, oba otambula, oba oli waka, Mukama nno nsaba akumpeera omukisa. Weebale okujja mu puroguramu eno Ensulo ey'enkya. Ebaawo buli ssaawa 11:30 ez'okumakya. Mukama atukoze bulungi ebbanga lino lyonna okuba nti tufuna obubaka bw'atuwa nga tetunnatandika kugenda mu lunaku, nga tumwebaza okuba nti atuwadde omukisa okuba nga tuzuukuse okulaba enkya empya, okuba nti ate atuwa omukisa okugenda mu lunaku olupya. Buli lunaku nno lubaako ebyalwo, kyetuva nno kituba nga kitugwanidde okuba nti mu butuufu tweteeka mu maaso ge, twewunga mu maaso ge buli lunaku. Tujja kuwaayo okusaba nga tetunnagenda mu maaso. Oli mutukuvu nnyo Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, weebale nti otukkiriza nate okujja mu maaso go. Nkwebaza Kitange olw'omulabi oyo asazeewo okuwuliriza n'okulaba puroguramu eno. Nkusaba nno muwe omukisa ogw'enjawulo. Ate nsaba okwate kamwa kange n'amagezi gange, ebyo byokka byoyagala bifulume bye biba bifuluma era bimbuulirire n'oyo atulaba. Mu linnya eddungi ery'Omwana wa Yesu Kristo bwe tusabye n'okwebaza. Nze nno akutuusaako puroguramu eno ndi mukadde Dr. Saulo Muyiggwa Mubanda, nga mpeereza Mukama wali ku SDA Kampala Central Church. Weebalire ddala okusalawo okuba naffe. Abaabadde naffe jjo twabadde tuyiga ku bufumbo ne Sitaani engeri gy'abukyankalanyizaamu, naye ate ne tulaba obufumbo Mukama bwe yateekateeka okubaawo wakati w'omusajja omu n'omukyala omu, nga eyo y'enteekateeka ya Mukama, era bwe bufumbo nno bwe nkwagaliza. Olunaku olwaleero ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti mu Luzungu yagambye nti longing for your salvation, oba okwettanira obulokozi bwo, okuyaayaanira obulokozi bwo. Olunyiri nno lwe tugenda okusimbako essira luva mu Isaaya, nabbi Isaaya essuula ya 55, olunyiriri tujja kusoma lwa 6 nga lugamba bwe ruti. Isaaya 55 olw'omukaaga. Munoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika, mumukaabirire nga bw'akyali okumpi. Kanziremu nti munoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika, mumukaabirire nga bw'akyali okumpi. Emirundi mingi twejusizza nga emikisa gituyiseeko, naye enkyene ey'olwaleero Katonda ayagala okutulabula nti tukole ekyo kitugwanidde okukola olwaleero.
Ekitugwanidde okukola mu ssaawa eno tukikole, ate tunoonye Mukama kubanga tukyalina omukisa ogw'okumulaba, era tumukoowole kubanga akyali kumpi. Baga nti tumukoowole ng'akyali kumpi, kitegeeza nti waliwo tujja okutuuka ng'ali wala naffe, nga ne bwe twandiise nga tuyita tasobola kuwulira. Bwe tugenda eri mu kubikkulirwa oba mu bunnabbi, kitegeeza nti Yesu anaddira okututwala eka, wajja kuba ng'abantu bali mu kakyankalano, abo baali batatwala, nga bagamba ensozi, olusozi lumugweko, naye nga n'olusozi ate ludduka, nti ettaka likumire, naye ng'ettaka nayo ligamba siyinza kukumira. Ekiseera ekyo, embeera eyo, enkya olwaleero Mukama gy'agala atutaase, kubanga tukyalina omukisa ogw'okumukoowoola. Yes, obulokozi si bwa group, obulokozi si bwa famire, obulokozi si bwa church namba, naye obulokozi salvation, osalawo ssekinnoomu. Era Mukama mu lunyiri luno tayogera eri Bayisirayiri bonna, n'ayogera buli Muyisirayiri eyaliwo mu kiseera ekyo. Nakati leero ayogera eri nze, n'ayogera naawe gwe andaba enkya eno, nti kyekiseera tunoonye Mukama kuba tukyalina omukisa ogw'okumunoonya. Naye mwattu newankubadde nga tulokolebwa ssekinnoomu, naate oluusi bye tusazeewo nga ssekinnoomu bikosa abo abatulinaanye. Yes, emirundi mingi wali weebuuzizza banteka mikwano gyo, ab'eŋŋanda zo, abeebuuza oba abasuubira okulaba mu ggulu, wali weebuuzizza bantu ki abeeraliikirivu nti oba oli awo engeri gy'otwalamu enkolaganayo ne Katonda wo, oba oli awo balisuubwa okulaba mu ggulu. Ekintu ekyo nno kikulu nnyo. Yes, era njagala okubuuza gwe kaakano, simanyi mbeera gy'olimu, naye oyinza okuba ng'oli mu mbeera ey'obujeemu. Bw'oba nga gwe ampuliriza kaakano, you a young man, a young lady, oba oli awo ne bw'oba ng'oli musajja mukulu, mukazi mukulu, naye ng'oli mu mbeera ey'obujeemu eri Katonda, njagala okubuuza nti omanyi bantu bameka b'onakuwaza, olw'okubanga basuubira nti singa ogenda maaso bw'otyo eggulu liyinza okusuba. Ompuliriza kati, ondaba kati, naye nga weegayiribbwa emirundi mingi, basumba bakubuulidde enjiri, abantu bannakyewa bakubuulidde enjiri, naye ng'ogaanye okukkiriza obulokozi, ogaanye okukkiriza Kristo ng'omulokozi wo. Omanye ennaku gy'oleetedde abantu abo. Oyinza okuba oli muwala nga weefumbiza, the only girl to your parents, nga waveeka n'ogenda mu bufumbo obutali butukuvu, ng'ompuliriza kaakano.
omanyi ennaku eri ku mutima gw'abazadde bo. Oyinza okuba oli mulenzi nga bazadde bo bambi bakuza bulungi nnyo, bo bambi nabaweereza mu kkanisa, naye nga kati wondabira wolabira obubaka buno ofuuwa n'essigala, otamiira n'ogwa ne ku kkubo, oluusi n'osula mu bbaala. Omanye ennaku eri ku mutima gw'abazadde bo oba bannyoko oba baganda bo. So yes, gw'oyinza okuba ng'ogamba well nze sifaayo ne bwe ŋŋenda mu geyeena ne bwe ŋŋenda mu kuzikirira. That's right, granted, kuba obulokozi bwa ssekinnoomu. Naye bambi nga tonnaba kusalawo ekyo, jjukira nti okusalawo okwo kuyina gwe kikosa. Oyinza okuba bambi oli mwami, omukyala akubuulidde enjiri ogaanyi okukkiriza Kristo ng'omulokozi wo n'okutambula nga Katonda bw'ayagala otambule. Obubaka bwa leero Katonda bw'agamba nti tumunoonye, tumukoole nga tukyalina omukisa, kuba ekiseera kijja kutuuka ng'omukisa ogwo tegukyaliwo. Ekiseera kijja kutuuka nga tumukoola ng'eddoboozi lyaffe liri so faint terisobola okutuuka eyo eyinza otuweesa obulokozi. Yes, ffe abakkiriza almost buli omu, kyenkana buli omu alina omuntu amuli ku mutima gw'asabira okuba nga akkiriza obulokozi. Nsaba Mukama enkyene ey'olwaleero bw'obanga gw'oli omu ku abo abasabirwa, okomewo eka owulire eddoboozi lya Mukama. Mwattu bw'obanga oli omu ku abo abalina gwe basabira, nze nina bangi bensabira, manyi naawe olina b'osabira. Njagala okutegeeza nno nti tetuli ffekka, naye ne Nabbi Ellen White naye yayina bambi eyali amukwasa ennaku. Ono nno yali mulongo munne nga bamuyita Elizabeth Banks. Bambi newankubadde nga Ellen White yali awadde obulamu bwe eri Kristo, naye ate muganda woono Elizabeth bambi ye yali nga yagaana okuwaayo obulamu bwe eri Kristo. Yes, kino nno kyamunakuwaliza ddala. Era emirundi mingi n'amwegayirira, Elizabeth, lwaki tokkiriza okuwaayo obulamu bwo eri Kristo? Naye mu mbeera ezo ez'okumwegayirira twesanga nti mu olunaku lwali 21 February omwaka gwa 1891, Ellen White yawandiikira sister woono Liz ebbaluwa. Liz yali gye twandiise deathbed, nga mulwadde muyi, nga tasuubirwa kuwona. Yamuwandiikira ebbaluwa eno gye tugenda okuyitamu mpola mpola, ng'era ngamba nti bwe mba nakkoonyeeko mu katigolo eri ey'abasabirwa, nsaba owulirize bulungi kuba ebbaluwa eno era egenda gy'oli. Yamugamba bw'ati:
kale gwe oyinza okuba oba oli awo toli mulwadde naye excuse me, naye nga mu by'omwoyo oli mulwadde, oyinza okuba tolina musujja naye olw'okuba nga ojeemedde Mukama, wali omuweereza omuvuddeko oba tomuweerezanga nako, oli mulwadde muyi mu by'omwoyo. Ellen White yatandika bw'ati nti nno njagala okwogera ku Yesu n'okwagala kwe okutayinza kugeraageranya na kintu kirala kyonna. Yes, n'alyoka agamba nti era sirina kubuusabuusa kwonna olw'okwagala kwa Katonda n'okufaayo okuli gye tuli, era n'okuba nti Katonda oyo asobola okutulokola awatali kulemwa. Yes, okwagala Katonda kw'atawagala toyinza kugeraageranya ku kintu kirala kyonna. Kyova olaba nti n'enkyene ey'olwaleero waliwo gwaleese okuwulira obubaka buno, n'amakinga sure nti leero otuninze 3ABN okuwulira obubaka buno okomewo eka, kuba ayagala akulokole. Yes, Ellen White yagenda mu maaso n'agamba nti kino nze nkikakasa kubanga Katonda andaze obulokozi bwe n'amaanyi gano. Yes, kyava agamba sister we ono Elizabeth nti tokkiriza mu Yesu. Elizabeth, tokkiriza ddala mu Yesu? Tokkiriza nti Yesu oyo mulokozi wo? Bambi ng'olaba omuntu egayirira. Twagambye mu kutandika nti buli omu alina omuntu amuli ku mutima. Kati oli mulongo, kati omulongo omu abe mu bwakabaka obutaliggwaawo ng'omulala ali mu kuzikirira. Kino kyali kimuluma, ate ng'era nange kyandinumye. Ne bwe siba mulongo naye okuba nti oba mukulu wange oba muto wange oba maama wange oba taata wange ng'agenda mu kuzikirira, ng'ate waliwo omukisa ogwa Katonda omumulokola mu butuufu, Ellen White kyamuyitirirako nti tokkiriza nti Katonda atulaze era n'atuwa obukakafu obw'okwagala kwe gye tuli. Yes, nti era asobola okutulokola mu mbeera zaffe zonna mwe tuba. Bw'atyo Ellen White bwe yeegayirira sister we, naye n'agattako na bino, kino kankisome na mu Luzungu nti dear sister, it's no wonderful thing that you have to do. You feel poor, suffering and afflicted, and Jesus invites you, all this class, to come to him. Yes, Katonda akowoola. Oyinza okuwulira nga mu butuufu kale oba omunyiizizza nnyo. Oyinza okuwulira nga Katonda omuvuddeko ebbanga, ogenze wala nnyo okusinziira ku byokola, kuba aliwo ogenda okubuulira enjinaga, muganda wa nze ku bintu byenkola, ku bintu byenkoze mu bulamu bwange, toyogera na ku bya ddiini. Omulala n'akugamba eby'obu Seventh Day bizibu nnyo, eby'obulokozi sibisobola. Naye bw'oba ng'owulira bw'otyo
nga Ellen White bwe yeegayirira sister we nange nkwegayirira ne Katonda ate mu kwogera kwange era Katonda akwegayirira nti newankubadde oli mu mbeera eyo obonyeebonye ekimala mu mbeera gy'olimu enkyene ey'olwaleero Mukama akuyita oweeyo obulamu bwo gy'oli. Mu mbeera eyo oyinza okuba nga oli mulwadde physically nga ke kaseera kano k'ofunye okuwulira obubaka buno nga bw'oba omulamu obadde nga tofunawo nakadde kalaba 3 bien. Nsaba bw'oba nti ofunye omukisa okuwulira obubaka buno owulire eddoboozi lya Katonda okomewo eka. Obulwadde obwo kale kabukuleetere okudda eri Katonda. Ekyo ky'onooba obufunyemu kijja kuba nga kinene nnyo, nga kikulu nnyo. Yes, njagala okutegeeza nti waliwo ebintu nga Katonda yekka y'ayinza okukikola. Bw'oba oli mulwadde bantu bayinza kusaasira naye okusaasira okwo tekukuwonya. Omusawo waliwo ky'atasobola kukola, tayinza kukuwa bulokozi. Naye Yesu asobola okukikola. Yes, mu mbeera eyo gy'owulira nga okoze kyonna ekisoboka, kuba waliwo abasawo oluusi bakugamba nti well, ffe kye tuyinza okukola ng'abasawo kiweddeyo. Kati Katonda y'ayinza okubaako ky'akola. Ne bw'oba ng'oli mu mbeera eyo, ne bw'oba ng'oli ku stage eyo, njagala okutegeeza nti kisinga obukulu kuwaayo bulamu bwo eri Kristo. Ebbaluwa eno gye twogerako Ellen White yagiwandiikira sister we Liz mu mwaka gwe yafiiramu. Njagala okukkiriza nti oba oli awo Liz bwe yasoma ebbaluwa eno yawaayo obulamu bwe eri Kristo, era tuli musisinkana nga tutuuse mu ggulu. Olina omukisa nti leero owulidde ebbaluwa eno ng'okyali mulamu. Nsaba okkirize okunoonya Mukama ng'ekiseera kikyaliyo, ng'akyayinza okuwulira okukoowoola kwo, ng'akyayinza okulabika nga tumunoonyezza. Ffenna twesabire, ffenna tube bawanguzi mu nsi eno, tudde eri Mukama kubanga atukoowodde. Njagala okwebaza olw'okukkiriza okuba naffe nate, era n'okujjukiza okubanga buli lunaku saa 11 osobola okutwegattako ku 3 bien okuwulira Mukama obubaka bw'atuleetedde. Nsaba twewombeeke olw'okusaba n'okwebaza. Katonda Kitaffe Ayinza Byonna, nate tukomyewo mu maaso g'okwebaza. Oli Katonda alina okwagala okungi ennyo gye tuli, nti ne bwe tuba nga tukola ebyo ebigenda otubuza ofuna omukisa okutuuza eka. Kaakano Kitaffe bangi bakuvuddeko, bangi bagenze wala. Waliwo awulirizza obubaka enkyeno, kitange nga awulira ng'ayagala kudda eka. Mukkirize kitange akomewo eka. N'abo abawaayo obulamu bwabwe gy'oli omulundi ogusooka nabo bakkirize. Kitaffe ffenna katube wangulire wamu
Yesu Kristo atusange nga tuli beteefuteefu okugenda naye mu linnya eddungi ery'omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.